wuye yakatuuka omugalo Busoga luba ku jambo. Jo fukamira olamusimbe baba nze kati tibanfukamira ndi mukopi tikolifying anyway. Ndi wano kulwa House of Ministries International tumanyiddwa mu kwagala obwakabaka kubanga gwe tuweereza ye kabaka w'abakabaka. So nyimiridde wano kulwa House of Ministries International nga lead pastor ate nyimiridde wano nga CEO wa Salt Media Group of Companies. Era tuleese contribution okuva mu church nga tusaba Katonda atuwe omukolo omulungi nga 18 kyabazinga ayongera okulamula Obusoga ate ne maama azaala abalangira n'abambejja ettu lyaffe lya bukadde 10 okuva mu church nesunga walusimbira ekisansanya kigairala n'amagezi agekigezi amasuka oyiwe mutuwanira nga tulyere mu politics mulowooza tutwidde ku kino imwe abamawulire mwide tukimu kubanga twekolamu omulimu embaga ya mwenemu neyine bantu kyabazinga wa Busoga ebeera ennungi eweze Mukama ekitiibwa. Kizibu okumanya bapasita abaliwo baba amasheekhe oba baani bapasita bali bangi tuli bangi wanaate ekitiibwa kiba kyabazinga naye nga wetuli tuli bangi kubanga kyabazinga wa bantu bonna. Nkigambe mu Luzungu nti fanuona okubanga oyitibwa ku mukolo tiine bantu neyise bantu bayinza okuyita ku mukolo gwabwe ffe tuba bakopi so omukopi oba ofunye ekitiibwa okuyitibwa ku mukolo so nze nebaza Katonda nti omukwabo abayitiddwa ku mukolo era ndi musanyufu nnyo so nkyebaza kati kyebayita kyakigao y'abannayuganda bonna buli ali nga yeetaaga okuba ng'asikiringibwa tugendayo. So Busoga ze zimu tugamba nti tulina abantu bangi kati n'okubanga balina counties nyingi twali twagala population ennene y'abakyala n'abaana bawala betugamba nti lwaki tetusooka mu region ate gye twasooka kutwalamu enjiri so eyina enkizo eno nti gye twasooka okutwala crusades nga church kati netugamba aje tulina okusooka okutwala skilling ey'abakyala n'abaana bawala. Tuli ku mikolo gya kyabazinga mikolo mithufu mirungi nnyo nkubiriza mwenna bannayuganda naddala Abasoga buli Musoga yenna oba olina siringi 10 mukwate omuteeke mu mbaga ya kyabazinga. Abasoga mulage ensi yonna nti muli b'amaanyi mulage nti mumalako nanyini mufu yakwata abawunya abagenyi bayise wese batu kyabazinga baba waife Busoga bulaire engoma ndewumya wese batu kyabazinga baba waife Busoga bulaire balaka omubitirirwa kutuka semuwere kubaba iwomuwereku semuwere kubaba iwomuwereku obulungi bwakuligirira